Akakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu kagobye munnamateeka ab'ekitongole kya National Drug Authority Gwadde Bazine Gilbert kyali gy'oluvayo okukizuula nti ono ebbaluwa emukkiriza okukola emirimu nga munnamateeka tagirina. Aba NDA badde bakolemiddwa mu ssente bwabwe Dr. Medard Bitegerezo nga balabiseeko mu kakiiko kano okunnyonnyola ku by'eddagala effo eriyitiridde mu ggwanga. Kivudde ku mbaako Kasambya Mbwateeka Mwagafa okumubuuza ebbaluwa emukkiriza okukola nga munnamateeka nga tagirina. I've got reliable information. We might be having someone in the house here masquerading as a council. I beg that I will provide documentation to that effect with your indulgence, Madam Chairperson. Mr. Chairperson, let's not take it lightly. The Drug Authority, by mere fact of appointing a lawyer, he must be representing them in court. Before he's given a job, he must provide that evidence. When I came here before this committee, with your indulgence, I introduced myself as a legal officer at National Drug Authority. I did not say I am an advocate at National Drug Authority. Oluvannyuma ssente w'akakiiko Dr. Michael Kenya amufulumiza wakati mu babaka okumwogerera ebisongovu. We have a lot of qualified people meandering there, and somebody find somebody in such a critical position and having come to attend such an important meeting and is not qualified to be in that position. We have to say no to such a thing in this country. We are tired. I beg to apologize on behalf of NDA. I would like to apologize. I was not at the last session. I would have never tendered this document. Aba NDA babadde bagenze okuwuza okubalumiriza tebakola bulungi mirimu gyabwe kyaviirako eddagala effo okuyingizibwa mu ggwanga. Abaka batusena okwokubisa ebirayiro olw'okuyitiriza okulimba akakiiko. And we put these members to oath. I was of the view that we leave this issue of oath. Mr. Chairman, I, Kaita Rogers, swear that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, The whole truth and nothing but the truth. So help me God. Bye boogedde tebimatisa abaka ekibawaliriza okubagoba. But I'm going to ask the Honorable from Gomba to escort our visitors. Kanaluzala yava ku ddagala hepatitis B effubbo bennyini aba NDA lye bazuula tiri ku bw'abantu aba NDA beetonze olw'okujja nga tebeetegese. Ye omuduumizi wa poliisi omujja Martin Okoth-Ochola naye yayitiddwa akakiiko kano okunnyonnyola ku ddagala effo erikuzibwa bannansi. Ono atuula ku lukiiko olufuzi olukulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga. Ono yayitiddwa okuba ku byannyonnyola ku ddagala ericupula n'effo wabula okusinziira ku bakulu amukiikiridde omuduumizi ono aliko emirimu egimukutte era yalagidde akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Grace Akulo amukiikirire. Joseph Obona Commissioner wa poliisi okuva mu kitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango agambye nti ne Grace Akulo tasobodde kwe kumutuma amukiikirire. This morning they are engaged in another meeting and he excused himself that he's unable. Ekijabaka mu mbeera tebamufumuula nga baagala omuduumizi wa poliisi yennyini so si musigire. Chair, I request let us have the IGP here. That when I delegate you, you are not supposed to delegate another person. We request you kindly to leave. Ono alagiddwa okulabikakirira akakiiko kano olunaku olw'enkya ku ssaawa 5. Mu ngeri emu akakiiko kalagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala okugyawo ekkolikoli kyali kyateeka ku famasi empya obutaggula mu Kampala mu bwangu. Tuteesezza baana ey'okuwandiisa efamasi mu kibuga. Tetulabawo mulamwa gukirimu nnyo okuggyako okulemesa Abannayuganda bizinesi. NDA tugisanze nti ekyayinamu ebyokwennyamiza bingi nnyo naddala ekyalo yakyo kitukubye enkyuko nga talina biwandiiko. Obedi Lutale, nero kyonna akasebe kusakidde guli ino ku Lwabukedde TV.